Abakiise mu lukiiko lwa Town Council y'Empigi banaabidde mu maaso Contractor Robert Jjunju eyali yakwasibwa omulimu gw'okukwasisa amateeka ga pulaani lwa vulugu eyeetobese mu nkola y'emirimu gye. District etuwandiikire mu mateeka nti oyo service provider gwe twabasindikira wadde tukyalina running contract naye aveeyo musigaze owammwe. Ffe tuli willing okutambula n'ekyo. Ave mu field, ave mu Town Council agenda akole wala ensonga enkulu yokka. Kuba abantu betukiikirira naffe balabanga abatakola mirimu kubanga tulemeddwa okubagamba muntu ki omutuufu ayina okubeera mu field. Ekiteeso kireeteddwa kansala w'omuluka gw'e Bumoozi Ben Bayise olwo Town Clerk Raymond Mutaawe n'akiggumiza nti ne CEO Edith Namayega yaweereza dde ekiwandiiko ekiyimiriza emirimu gya Jjunju n'asomera abakiise ebbaluwa eragira okukwata Jjunju. Twawuzika ebiseera ebyo sipiika yaliwo yakiwuzika agamba Town Clerk alina okukola ki okutuleetera obukakafu obulaga contract ya Jjunju. Simanyi oba leero tusobola okufuna ffe nga building committee tukoye. Waliwo akakundi k'abakansala akakulembeddwamu Elvis Katongole wamu ne Patrick Kiggundu akaagadde okutokosa eŋŋuumi wakati ng'olukiiko lugenda mu maaso nga tebasembye kyakugoba muntu waabwe. Bino bizze oluvannyuma lwa kontrakita omujja Daudi Kayima okutegeeza nti kontrakita omugobe Robert Jjunju amubuzizzaako obwekyusizo nga yabuze katono okumuwumiza agakonde bwe basisinkanye ku nju eyabadde ezimbibbwa ekkonkoma. Ekibakola agenda yo najja ku bantu plan n'azitwalira Silas yavaako. Silas Beka ateako n'omukono ogwo n'addiza omuntu plan nti yeyise tasobola kugitwala mu komiti. David Mutebi meya w'ekibuga ky'Empigi wamu ne Crescent Kivumbi amyuka sipiika balambise bwe bati ku nsonga eno. Sagobere Jjunju mu mateeka afewa. Tusigale n'omuntu gwe tukanya alina okukola ki. Naye azovuna mwami Jjunju si mukozi waffe era akolagana naye ng'omuntu sikko ku Town Council era mbakubiza abantu bonna tebakolagana naye koda kyali mukozi waffe baluwa nsomye muzirabye. Kontrakita omugobe Robert Jjunju ku lukomo lw'essimu zino aziise emboozi za boda boda. Talina buyinza obuyinza kunoonya nsobi yange kuko otukulina ensobi twanyuka n'omuntu we tomwagala naye olina okukola naye omukristo. Ebyo bibadde bikyali bityo ate ne zireeta bannamateeka ba Swaibu Muwanga nga babagalidde omukutu gw'ebbaluwa eragira Town Council ey'Empigi okuliyirira omuntu waabwe ensimbi za Uganda obukadde 40 lwa kukozesa kitundu kya ttaka lyabwe okumala ebbanga. Enkola nokwagala okubba ssente y'omusolo nga bayita mu kwekwasa akantu akawuza na fuuti 3 mu kansi kasasula. Tetuyinza kukikkiriza tulina bakanso baffe tugenda kubawandiikira bawogere okulaba ng'ensonga bagituulamu. Bya Mutale Mwakizito Vincent, Salt TV, Omunnyo.